tetera kubeera basanyufu bwe tuti nyobayo tuli basanyufu kubanga bonna abavunaanibwa 23 bonna bateereddwa kakalu ka kooti era tukyewuunyiza kubanga omuwaabi wa gavumenti tetwayogera byonna tabizzeemu azeemu kintu kimu nti abo abayimiridde abantu bano tebabeera mu kitundu kino kooti bweri era yensonga yokka kooti gyesazeewo kiri ekirala kyazzeemu ekyokutulugunya abantu tiyategeera Honorable Sseggona nti yali agamba era bwe tukyayogera kakati tewasaana kwongera kubaayo kuwuliriza musango guno wadde oguyita ng'abantu omusango gwe babayiseemu batulugunyizibwa tufunye omukisa ne mu decision eno kooti etugambye nti akakwakuliza akamu kwe bateeredde abamu abavunaanibwa olw'okuba balina obuvune ate twakyogedde ne batakiwakanya nti obuvune babufuna bamaze okukola ki kwati okuba nti nno kooti egoberedde amateeka ku luno tukyebaza kuba kyekibadde kisaanidde ensonga ezireereddwa okusinziira ku musango gwe bakwatirako abavunaanibwa kooti terowooza nti nno ekyokuba nti abajulizi abamu abayimiridde abamu tebali mu kitundu kino kiyinza obalemesa okujja ate tekirira mu mateeka kasita omuntu abeera mu Uganda wonna waabeera mu kawaayiro namba 13 ak'amateeka agafuga oba obukwakuliza obufuga okuwa omuntu okweyimirirwa ako kaba tekakyogerako so tuli basanyufu twebaza ttiimu yonna ey'aba lawyers okuba nti bazze ne bayiwayo omubiri ne bayiwayo n'amagezi twebaza bonna ba members ba NUP be badde batiisa naye bawaddeyo nti oba bajja wano oba nabakwatira nabo wano nga badde bayoola abantu bagambye nti tujja kujja oba naffe tugenda tukole ki kube watali bantu abo ekigendererwa ky'okugoba abantu ku kooti kwe kubatiisa n'okujja okweyimirira ki abantu nga kyenaliko e Masaka musango gwa Kireewo naye okuba nti beewaddeyo wadde mubataayizza nga wetulaba emmotoka zitaayizza okutiisatiisa abantu twongera okubiriza bannayuganda tetusobola kulwana ffekka nga bannamateeka butali bwe tubadde kyekiwaki tufunye eddembe ly'abano mu mateeka tewali kisinga ddembe lyakubanga omuntu yeetaaya mu mateeka tugamba it's next to life itself so mubazizzaamu obulamu mwebale nnyo tukyebaza kuba kyekibadde kisaanidde ensonga ezireereddwa okusinziira ku musango gwe bakwatirako abavunaanibwa kooti terowooza nti nno ekyokuba nti abajulizi abamu abayimiridde abamu tebali mu kitundu kino kiyinza obalemesa okujja ate tekirira mu mateeka kasita omuntu abeera mu Uganda wonna waabeera mu kawaayiro namba 13 ak'amateeka agafuga oba obukwakuliza obufuga okuwa omuntu okweyimirirwa ako kaba tekakyogerako so tuli basanyufu twebaza ttiimu yonna ey'aba lawyers okuba nti bazze ne bayiwayo omubiri ne bayiwayo n'amagezi twebaza bonna ba members ba NUP be badde batiisa naye bawaddeyo nti oba bajja wano oba nabakwatira nabo wano nga badde bayoola abantu bagambye nti tujja kujja oba naffe tugenda tukole ki kube watali bantu abo ekigendererwa ky'okugoba abajjambula bajjaati bebandibadde bali mu kooti eyo abo abakola ebikyamu bebandibadde bali mu kaguli wabula si abo abatalina musango abo abatuusibwako embeera ey'enkyamu ate ng'essaawa yaleero be tubadde tulwanira okulanga bafuna eddembe lyabwe so kino kyandibadde kyamaanyi nnyo okulaba nga DPP oba state nga yo enoonya gunuzo ezo enoonya ebisajja bya jjaati ebyo ebirina empisa envungu ebisabula abantu emiggo nga n'enkya tugenda birabako era ekawempe Wambogo oba pulezidenti waffe gyali babikwatire ddala babaleete mu kkooti ensi yonna yonna erabe kubanga abannaddiini bavumiridde ebikolwa ebyo buli muntu yenna yenna omutegevu yavumiridde ebintu ebyo n'omwana omuto asembayo okulaba nga ategeera yategedde nti obulumbaganyo obwatuusibwawo ku bantu baffe aba NUP abaana baffe abakwatibwa bavubuka bannange benkulembera mu kibiina kya NUP nti yali nkyamu